Kadama TV kwe mukutu kw'oli omukutu gwa YouTube ogwewaayo okubeera nga tukuŋŋaanya information okuva mu bakadaama ab'enjawulo. Kadaama n'akubuulira ekintu kyennyini ky'ayitamu. Ebintu bino bye tukkiriza nti n'abantu abalala babiyitamu. Olwaleero ngenda baleetera mwana muwala ali mu kifaananyi ekyo nga abannyonnyola ku kwewala engeri gye musobola oba mugezeeko okwewala okulya emmere baboosi bammwe gye baleseewo. Boosi n'amala okulya emmere n'akulekerawo amakombo n'agamba lyago, oba n'ogenda ne webbirira n'obba emmere gye baleseewo. Bulabe ki obuli mu kulya emmere eno bwe tugenda okumanya okuva ku mwana muwala ono. Ate era mpozzi njagala n'okutwala okulabula kuva eri era bakadaama bannange bambi mbeegayiridde temuddamu kulya mmere eyo esigadde ku masowaani oba leftovers. Abantu bano be tukolera ebiseera ebisinga balina ebirwadde ate mukimanyi nammwe nti abawalambu bakyavu. Kati ofuna otya appetite n'olya emmere eyo esigadde ku masowaani gaabwe. Nze bwe najja wano mu nnyumba nali simanyi kambabuulire nga simanyi nti bosi wange ayinza n'okukola ekintu bwe kityo. Kati nali mu nnyumba nga bebagaya nti nga wakajja obeera ne keya obanga mwana muto buli omu akufaako ye. Kati nali muno mu luumu bosi wange nampeereza akacupa ka cola naye nga kali open already. Kati omwana ye yakaleeta n'agamba mami saidi, mami agambye oba anywa ono juice ye nasonyiwa okuteekamu saagala nnyo ku saluzongo. N'agamba mami agambye nywako akasoda konze okay neyanziza. Kati mba ngenda omukombako bwenti munywa ne mpulirako oluntu oluseereraseerera ne ŋŋamba netya ne mukwata ne muyiwa mu sinki kuba nali mu loomu yange ne muyiwa mu kinaabiro. Kati next time ne bamuleetera ne muyiwa mu kinaabiro. Kati mba nnongoosa endiiro lwali lwaggulu nga obudde buzibye abaana bagenda kwebaka ne nsangamu obucupa bwali bubiri nga busigaddemu obusoda obutono. Buli kacupa kalimu busoda obutono. Omukazi n'aŋŋamba Mariam oyo soda wuwo. Bannange nakyuka n'obukambwe n'obusungu simanyi gye nabugya. Ne mubuuza oŋŋambye ki nti ye ne mugamba maama nsonyiwa. Ne mugamba tondaba nti ndi wano ewaffe gye navudde nti nabadde sirya nedda nabadde ndya nabadde nebaka ne ku kitanda ekinene ekisinga ekikyo ate nga kirungi n'okusinga ekyo. Ne mugamba tusobola kumpa leftovers. Ne mugamba tusobola kumpa leftovers ekyo totawaana. First of all bakadaama mwenna abali wano njagala munjulire bw'obanga ogenda n'otwala emmere mu ddiiro lya boosi we gy'aliira n'omusanga ng'atudde n'oteeka emmere mu ddiiro n'agamba kansooke ŋŋende nnaaba engalo, abo balina ababoosi bammwe nga bakikola mwesuneko. Omuwarabu ye muntu anaaba ekiro naddamu n'anaaba ng'agenda afuna wuzu oba ng'ava mu ttooyi. Bakuza enjala wallayi mwetegereze enjala z'abakama bammwe si balenzi si bawala. Bano abantu tebakozesa tishu, tebakozesa tippi, tebakozesa ki, ngalo zaabwe ze zigenda emmanju era ze beeyambisa okunaaba wansi eyo. Kati ofuna otya appetite okulya emmere y'omuntu ng'oyo gy'akuttemu. Nafunako wano omuwala yajjanga munakenya kati ne mbimuyitiramu yatulika nansekerera n'aŋŋamba Mariam eno famire bwetyo bo abakozi baabwe naffe batuwa leftovers naye naffe twagaana ozirya era ye bazituwa bwe tuziyiwa mu kasasiro bwe tumala ziyiwa mu kasasiro nga twegulira emmere yaffe gye tulya. Banange bakadaama mugenda lwala mukimanyi bulungi nnyo nti amalusu gayina ebirwadde bingi bye gasobola okukusiiga just in case nga mbadde nina ebirwadde byange n'olya oba n'onywera ku kikopo kye nnaakanywerako olwala. Bano abantu balina ebirwadde be bakotyonka obudde okukya be babeera balina ebintu buli kaseera bye basikasika ebitategeerekeka ku mimiro. Kati gw'ofuna otya appetite. Nze boosi wange kati olunaku olwaddako nga tukyaza wano abagenyi n'aŋŋamba Mariam tetugenda fumba. Nasanyuka kubanga emirimu gyange giba mingi era yemma nga nfunyemu akadde ak'obutafumba mbeera eri nga nkuba bulati munnange nga bagula emmere ng'agyetikka yonna ng'agitwala mu ddiiro. Nga mugamba
otutte emmere eyo naye tompadde emmere koye bwe banaamala okulya then nga nkuleetera enaabisigadde ku lusaniya konze wangiiti kale ng'agireeta namugamba nnyabo nayo girye neŋŋamba Mariam eno emmere ennungi tebagikutte mbakozeseza jjiiko ne basena ne bateeka ku masowaani namugamba girye bwasiba nga kimanyi nti emmere ne weba tebagikutte muneyingira eddiiro Mariam tagirya era bw'aba nampa ekintu mufumbiro wali nga tekinnakulosinga genda walala bwampeera ekyange nze namulagirawo sirya kintu kiyingidde mu nnyumba yaabwe sirya kintu kikwatiddwamu sirya kintu kyebaliiriddeko newema nga mbatwalidde emmere nga sinaba kuggyako yange oba nga tugitadde mu dishi mbaweerawo amateeka ne mbagamba nti nze okugikwatamu simanyi okoza akagiko kooliisiza osenemu mmanyi eyo mugenda gyerira nze sigenda kulya ate ekisooka nze nalaga bakama bange nti nze okulya si buzibu bwange seebubangako buzibu bwange ate omuwala bwano buli wonaamulaga nti oyagala nnyo okulya ajja mmanya nti negye wava mu background yo bwe mutewe muli temuyina byakulya agenda kumanyiira akulinnyeko n'okulinnyako banange mulekerawo okulya emmere y'abana abantu mugenda kulwala ate abamu mwe bayisiza ebigundi byabwe bishotaani byabwe naye n'omuwala mukwano gwange nga naakajokkola yanyumizaako nangamba nti boswe amuwa emmere esigaddewo namugamba naye olunaku lumu yamusanga ng'ayira ebigambo by'alaamiririza ku mmere omuwala teyaddamu kugirya teyaddamu kati nga babeera bamuyombesa n'okwagala mutabusi lwaki tolya mmere babeera n'ebishoyetaani kati gwe nga bw'ojja bakwambazaako nange nenzijja nenkola ne banyambazaako n'omulala najja nakola ne bamuwambazaako bwe batyo so bawala bannange mbasaba nga ndi mbwewombeevu muleke kulaga mululu bano abantu mubalage nti ne gye mwava kale enkoko ne bw'ogiraba ng'obadde ogyagala nnyo kati fanaffe tumala ebbanga nga tetulya nnyama kuba enva za wano nkoko na byennyanja ate nze saagala nabalaga nti mbyesembereza ebyennyanja saagala mmanya kuba waliwo buno ntebalya simanya nagalubiyani muko wala okubunfumbisa kuba bindabikira bubi nabagamba sirya byennyanja era ne babireeta nze sibifumba tolulunkana nti olw'okuba ennyama banzira newaffe mbadde gamba naye baleeta ennyama nga baguze ngule mu restaurant ne bampaka bwe kati ennyama nesigala ku sowaani wallahi era bwengiteeka mu kasasiro nga tonalya emmere eyo lowoozaamu omuntu oyo gyakwata asiibaawo nga yeetakula nabo beetakula bantu buli wamu wamusiiwa olusi naasuna bwateeka pale ng'enika emuyingidde munda olusi kaakati bw'oleeta emmere agenda teeka mu buteesi ngalo oluusi bakotyonkaye agenda teeka mu buteesi ngalo alye sitati ogenda kulya ebintu by'otategeera mu bulamu bwo mwewala okulya emmere y'abawala bwekwatiddwa mu bannange mbasaba namba 2 nga oli muwala oli eyo watandika ekintu ne kikufuukira ekintu wano we nali nga nakaja nayiga okukola juice kuba najja mmanyi omukola era njagala nnyo juice by the way fresh keeki n'ebintu ebirala kubanga ndi muwala anyumira nnyo fumbafumba bwe manga sina byenkola olusi ne mba mbina naye nga kinzijira naye nga kanfumbe bosi wange namanya nti nfumba keeki zaali zanfukira ezike namala wiiki nga buli wangamba ogifumba muwa keeki etayidde muwa keeki embi eseerera etategeerekeka nanneesonyiwa so bw'obanga bosi wakulemeddeko bw'obadde okola ku buzi nga zaakutama tandika ozikola bubi wallahi ogenda zikola emirundi 3 ena tagenda kuddamu kusibako ntikola ku buzi nze kyo nakikolako wano emirundi egiwera juice bw'obangamba ng'omukola nemukoowa nentandika okuyiiya muvuddeko ntya nentandika obikola nga tebitegeerekeka kati banneesonyiwa nze Mariam bosi wange naye aba ayagala okulya ku busi era bw'agamba mukazi we genda onfumbire ku busi n'okola tahini n'ogimuwa n'otambula bw'aba ayagala juice n'alagira muwala we genda onkolera juice bakimanyi era omukazi yaŋŋamba Mariam nkimanyi obimanyi obikola naye toyagala emirimu egimu musobola ogyeggyako kati olumu omukazi wano yagenda n'ayomba mbu lwaki nze ntwalira abaana emmere mu ddiiro lwaki biki naŋŋamba oteekeddwa ng'obawa breakfast lunch ne dinner konze okay yaŋŋamba emirundi nazo nagitwalayo emirundi 3 nga bw'ajagala ngibawe nga si bwe ngibawa ng'omuto muteerako essowaani y'olusozi bweti abakulu bweti ne bagira ne bagikwatamu ne bagiyiwa era neesonyiwa ndaba bulabi